Abatuuze abakoseddwa bava Kitinwa ku kyalo Kijunjubwa kyatera ebikozi n'ekyamaiso mu Bijangwa era nga liwozebwako Ahmed Sewagudde. Bano bagezezzaako okugonjoola ensonga zino mu kafubo naye nga buteerere. Sylvia Karungi okuva ku kyalo ky'amaiso agamba nti Sewagudde ono ayagala kweddiza ttaka lyonna ku kyalo era nga beekubirako enduulu ewa RDC w'ekitundu. Yatandika n'abantu abatiito hata yongereho abantu ekyalo kyonna akimazirwa kugamba itakanye kyonka okuwika ground talinayo itaka ali neighbor alihaka kyokka kati takayinako takuragirwa crossinga hand kyonka genzere mu kooti asibira abantu boona akutwala itaka lyabo. Charles Byaruhanga omuwandiisi w'ebyokwerinda ku kyalo ky'amaiso agamba nti abadde abeera mu kitundu kino okuva mu 1980 era nti Sewagudde yasooka muwulirako mu 1989. Byaruhanga alumiriza nti oluvannyuma Sewagudde yagenda mu kooti ng'agamba nti ennannyini yiika 17 n'alekako abantu ssekinnoomu abalina ebyapa n'akozesa olukwesikwesi. Nyowe nkajjamu omwaka gw'ekinaana baitu bunyayikira omwaka gw'ekinaana Sewagudde ntamumanyi okwika omwaka gw'ekinaana 9 nibwo naija n'abasirikale ngwayizire kingura bandru baitu nkabataka tukareactinga twagamba obusawo bwinganiza olina kubanza kwijja mu LOC kwetira abataka ndeno kingula emitano nabo kwihobo yagenda baitu byagenzere akagaruka nanyegeera esaidi y'abarugwara nga barugwara bakataha mu itakali emisango egiye ikayire kumara emyaka nka 30 nibatongana. Wabula ye Sewagudde aganya okulabikira mu kamera zaffe agamba nti famiri ye be bannannyini ttaka era alina ebiwandiiko ebimusemba. Darius Nandinda RDC w'e Masindi akakasa nti yayita enjuyi zombi oluvannyuma lwa Sewagudde okumusaba ayingire mu nsonga eno ng'alumiriza nti waliwo abantu ssekinnoomu abaali bayingirira ettaka lye. Yakikkaatiriza nti tewali kusengulwa kulina kubaawo nga tewali kukkanya ku ngeri ababadde babeera ku ttaka lino gye bagenda okuliyirirwa. I told him still, we shall refer to the presidential directive. If you get an eviction order, we take it to the IGP, we take it to the RPC, DBC will bring it to the Security Committee. But still, we must agree on how the people who have lived there for many years are going to be occupied. Yes, you are the owner of the land.